Yes sir. Eno jayo budidi. Buli wenjagalidde kuba waka waffe. Paluga nti ojjo otunda ttaka. Diriwa. Mbadde njagala. Okonsongere. Mbadde njagala nkulabe nga tosalaawo. For clarity, ndowooza olaba nti nze buli wenzija eno. Nze banzaala eno, nze banzaalira mu nnyumba eyo. So ndi mwana wa kuno. Ekirala okutunda ettaka. Omanyi ennaku zino mwami batte ebigambo birina ebintu bingi bye bituleetera. Abantu abamu bakola ssente mu bigambo. Ebigambo bireeta obuzibu ku generation eno tulabyeko ebigambo nga bisibya ku bavubuka. Bireeta obukyayi obwenkomeredde. So ebintu ebimu nayagala nsirika era we nabiwulira ndowooza tondabyeko ku interview yonna nga neewozaako but engeri gye ndi ku TV ya ggwanga n'abantu benneesiga bemmanyi abanaatuusa obubaka problem gye tulina ne mainstream media bakuliyetinga story yaabwe yajja nga muvudde mu meeting nga babagamba waliwo yayogedde ku swazi kino ne muvuga ekyammwe n'okola statement bwe ziti yasobola ozitema n'akola ki n'engeri gye ndi naawe mwami batte saba ntegeeza eggwanga n'ensi yonna banneesiina kintu kya kitange kye nali ntunze. Era wabaayo omuntu yenna alina endagaano ng'esoma nti Kafeero Swaziniga wanguza kino. Yatunze kino. Aguzizza mayombo, aguzizza gundi. Swaziniga. Nze nkakasa nti buli bintu by'omulaba bigenda mu maaso eno. Oba n'amataka ge mulaba ge bakozesa. Family yonna eriwera aware of who is using that land. Akitegeera. Naye kati nze munnayo balwa kuba nze gwe oluusi akasimu gwe katuukirako. Swazi yatunze kino, Swazi yatunze kino, Swazi yatemye omuti. Kakati kankunnyonnyole ne ku ky'omuti ogwo. Era nalaba omwana ku TV okwo ne ngamba naye Mukama Katonda wange. Batte omuti ogwo senga gwakeera enkya ne gukuba taata waffe. Kuba gwo omuti mwami bogere wuuya. Tugende ku mutwe baluga mwagula ne mwami. Naye ne mwami bogere wuuya. Mwami bogere soko. Sente z'omuti mwazira ne mwami bogere. Omuti ogwo ogulaba. Omuti gwe guno. Omuyembe omunene. We baawumuliranga abantu bajja ne batuulako wano. Nange mba n'amateeka mbagambe obuyinza bunina okucleaning ewaffe kuba mbuyina first of all an administrator. Oba kitegeera. Omanya administrator kye kitegeeza? Yaba n'obuyinza kumaliyo obugenzi. Ebyo Swazi atunze nsaba ngomye abantu bakitaffe nti tewali kintu Swaziniga kyatunze. Ebyasigala mu mikono gyo tewali kitundidde. Dajjayo endagaano nti Swaziniga yakukuse ne batte n'atunda wano. Nti bw'ojja eno wamusalamu. Wawe basaze. Basaze. N'abakozesa emmanga eri ebibanja kyemmanyi ndowooza omwana oyo kyavaako okugamba ebintu ebyo. Babamanyi. Yanako. Bamaama. Bakadde baffe. Nga n'owange kw'omutadde bonna bajjirako mukama wange. Olaba fayiro eno. Kati guno gwe musango gwe baatuwa waabiri ogusooka waggulu. Guno kwata kano enda kakusomera. Eno ye yali meeting. A family meeting of the late Paul Kafeero held at Mengo as of 16th February 2029. Attendants Kafeero Simon Peter, Kafeero Dube, Kafeero Tony, Nantongo Sara, Kafeero Johnny Maka, Nagawa Stella, Mr. Bruno, Namukasa Agency, Nachanzi Imelda, oba abamu baliwo bupapula bwange bukadde kadde. Buli omu yaliwo. Ne batukebera zino zonna results z'Abaganda bange ate ziri original. Noonya yani? Tunoonya ya Nalukwago Stella. Nalukwago njagala ensonga zino azikwate amanyo gatunuulira wa no one. Kati eno giraba Nantongo Stella. Nantongo Stella, sorry. Nantongo. Njagala ozoominge wano bulungi ogga kano ka line kano. Namba 6 wano. Kazoomingira abantu bakalabeho kano. Se twagala mugaye nti negaana bannange naye bino bwennyini be baleeta. Kandamba 6 kugambye. It is obviously impossible. Yes, that the late Kafeero Job was the biological father of Nantongo Stella. Kati oyagala nze nkukolere ki? Mu Luganda nga kategeeza kankuleetere yange. Tekisoboka kubanga Kafeero Paulo Job ye taata omutuufu
kati kandete yange kuba yali yagala okugamba nti Schwarzenegger yakola bino eno yange these are my results nsubira tezaawukana stamp yeeyo buli kimu verify eyange esoma tusoma akawaayiro kamukano yes nekagamba nti it is practically proved that the late Kafero Paul Job was the biological father of Kafero Thomas. Banyabo ne basebo tubalamusiza mwasuze mutya musibye mutya yonna gyosinzidde okulaba akatambi kano nze Sesanga Bate the Great kwa Extra Digest mugoba nsonga twazze ku kyalo kuno Masaba ewali the golden boy of Africa we yagalamizibwa Prince Job Paul Kafero. Of course mumanyi nti kati tuyingira emyaka 19 nga tetukyamutunulako tetukyamulaba nga atambula naye mu mitima gyaffe ne mu myoyo gyaffe mwali atambula olw'ebigambo by'amakulu bye yaleka ku ntambi ebitubuliridde ate ennaku zino vibe yeyongeddemu olw'ensonga nti nno ennyimba zongedde okusituka ezibulirira n'ezijjayo bulungi ebigambo amatendo n'amatiribona gaabyo n'obuyiiya bwe yateeka mu bigambo n'abiteeka ku lutambi. Ekitulese wano si kunyumya bulungi bwa nnyimba Kafero ze yateekawo wadde nga nazo tujja kuzikoonako wabula ebyo ebigenda mu maaso nga twolekera emyaka 19 nga Kafero taliiwo. 17 ogwokutaano gwa 2007 lwe lwali olunaku lwe yassa omukka gwe ogusembayo. Eno ennyumba mwe yatandikira obulamu ate wano waagalamiziddwa. Kafero ono Swazi mutabani wa Prince Job Paul Kafero. Ebigambo ebimwetoololerwako bingi byonna ebyaliwo ebimu tetugenda kubiddamu Swazi. Ogamba otya? Oli bulungi omanyera wano kyekifo kyekimu we twayimirira omwaka gumu oguyise ne tubaako ebigambo bye twayogera era byali bingi. Sooka obuuze ku bantu abalungi abatulaba mbalamusizaako nze Kafero Schwarzenegger nga banzaala Bukunji eno mu Kyaggwe Bukunja mu Kyaggwe mutabani wa Prince Job Paul Kafero. The golden boy of Africa. Talent yemu kwezo ze tukyasinze okubeera nazo mu buyiiya bwa Uganda. Yensonga lwaki n'olunaku olwaleero ekyayogerwako. Kutandikirawo wennyini awo. Twasemba okubeera wano nga tugenda kuzimbawo. Era tulaba okusinzira bwe twaliwo waliwo ekikyuse. Nkama mulungi. Zino ze sente zetwafuna mu Kivulu. Kubanga twagamba nti ekivulu baani abagamba nti ekivulu twali wano ga nti ado ekivulu emunamuvuddemu akasente wano wetutandikira nti zino ze zaavaamu nze okuba ze zaavaamu oba ggwe ku ndabayo nga si ze zaavaamu naye ndowooza mu bumpimpi ekisookera ddala neebaza nnyo abawagizi ba muzeeyi taata naffe abatwagala kuba ffe okusinga batwagadde lwa mutaata waffe omukwano tugunuubula nnyo ku taata waffe okusinga ffe so mbeebaza okuba nti bwe twatandika omulamwa gw'okumuddaabirizaako okuba already mubikke naye mbadde era nsaba leero ntegeeze abatwagala aba baali bagala muzeeyi waffe ennyo n'abatuwagira nti yo idea yali yange in the first place ng'omuntu ekyo njagala ensi ekitegere nti abawagizi abalungi abamuzeeyi taata n'emikwano gye nga muzeeyi akatuva ku maaso bo baakuŋŋaana nga bo ebiseera ebyo mu 2007 ne bateekawo structure eyo nga bw'ogiraba kati structure we yali egenda nga bw'ogiraba era waliwo omuti nagwo batera ogwogerako gwavangako ebibala miyembe ne gikuba ndowooza era ebbaati oliraawo lyefunyiza then ekirala ng'emirandira egiguvaako engeri gye gwali mukulu nnyo nga gutandise omenya enju okuyingiramu kyetutamayo bane muzeeyi taata gyamutuukako mukama atusaasire so nenvaayo ne idea ne muzeeyi wange boogere nenzija ne mbunyonyolamu ng'omuntu custodian waffe ow'ekifo kino ne mbaga mulaba mutya nga tukyusizza enju eno ne tukola ki ne tumuteekako endala kubanga batugeraageranya nnyo oli wagendako gye baziika omugenzi gundi n'agamba kale Kafero senga afaanana bw'ati so ebivulu ebyo byajjanga bikolebwa ebyokujjukira muzeeyi taata
so kati nze okujja n'enkiyingira ne bagamba abantu bano batuwagira abafisa akadde ne beekulumulula engendo zonna ne bajja kijja kubanga kirungi nnyo nga bafunyeko idea nti buli we tukola show tulina kye twongera wabaawo ekigattako kati sigamba nti awo waaliwo onoonesi nti ennyumba kuba nakati yo kiraba ekyaliwamu that is why saasooka jijjawo nga intention kubanga sina gwe nalagaana naye nti mu mwaka gumu enyumba erabe ewedde nti oba myaka 5 tukola kintu kya muzeeyi kati nga show kikanzire ku kiri kyobuuziza ndize zino sente zaffe idea eri nti bannaye njagala abatuwogere era batusaasire nti ekyo ekivulu kye mulaba most of the time ngatta na bannange nze batte mu bwaswaziniga bwange nyinza okuba sinafuna working capital asobola yimirizaawo kivulu ekyo kati n'ogenda ne mu banno nomugamba nayo olinamu kasente tukola omulimu bwe guti ekizibu okukkiriza omuntu okuinvestinga ekintu ekiri mu miliyoni 2+ batte nga nze nenkunyonyolanga munywanyi kubanga ekisooka bapromota bo baagaana otugula nkubye ku masimu nti oyo ajja kukwata sente z'awamu abawe still tukola na Luganda kati akasente ako koolaba olinga wasitudde sente ze najja nangamba nti nze batte nkutswaziniga nkuwadde miliyoni zange 10 nzaagalamu sente bweziti segeera kati mutera kukanyiza ku percentage nti nze investor ntaddemu bwe kiti ku 10% ntojja kumpaako kale 20 mujja kufuna ana nze ataddemu sente zange ntwale 6 kubanga zikoze ate nange nkoze eki kati mugenda okugattagatta okukunyulako kokunyudde eno jjukira muva kola olina ttiimu gy'okola nayo sikola nzekka baganda bo batudde awo bakola ki bakutunuulidde era most of the times obusimu mbufuna biseerawo ebiti kati n'okunyuula batte n'ogamba kano munnange kagende nako mu musawo noono asoboleko kano baaba kano baaba buli omu n'omugyawo nga kakanya omutima kati ate gwe ng'olina okufissa ojje ewa taata kuba sijja kulima nti bo waliwo agamba nti nze ku mugabo gwange nange ndaddeyo si kwogera bubibalamu nkubuulira mazima kitegedde so yembeera gye ntambuliramu eyo mukama wange naye nga nange ntambulira mu mbeera ya kufissa era leero tubadde tuli awo waliwo n'omwami era nkubidde n'abantu baffe bajja oli n'alekawo akasawo ka sementi ku adioya kitegeera kati nze era kyensaba abantu kati nga batte oleese statement eyo nti zino sente zaffe ezasho mbadde njagala muzeeyo no tuba tumwagala tumwagalire mu bikolwa bamwagalira nnyo ku kamera era ndowooza ebbanga eriiseewaawo bambi mwabale twagalira mukadde waffe naye nsobera ebbanga eriiseewaawo oluyimba lwa dipo lubadde lutrendinga nnyo agunde ayisa abasajja gunde but ndowooza n'abantu betutanyonnyola nti genda otuule mu challenge eno yabagituulamu okuvira ddala ku bayimbi abanene mu ggwanga naye oluusi kintiisaamu era obulamu bw'ensi eno mwami batte ebimu tubirekera Katonda nti muzeeyi Kafeero alina abantu be yabeereramu mu bulamu ng'ogaseeko baweerera waliwo n'abali mu gavumenti eno nga b'amaanyi baholdinga positions ez'akabi nga bayita mu ngalo ze nina be nalabako ewaka nga walaayi we basula ng'era we bava okugenda osomako nga kati basajja bakulu naye okuva we natandika omusingi guno 2 years back era nze nkomyewo nenkola ki notekako amatafaali amalala waliwo ekintu ekyammalamu amaanyi juzi nali waliwo munywanyi yali munywanyi wa muzeeyi infact nga abulamu itataata okuba si yamuzaala naye namulabako eka kati musajja w'amaanyi nnyo alina ne ku ssente sijja kwogera mannya g'abantu for respect and all naye omusajja alina ekigambo kye yavaamu mwami batte nempulirange omutima gunnuma nempulirange ennaku ennuma era ndowooza tulina kwagala batwagala namunnyonnyola ne mulaka vidiyo ne mugamba munnaye taata olaba muganda wo tuli mutereezatereezaako embeera ebadde bweti omukulu manyi kye yanziramu mukulu yatunulira vidiyo bw'ati twali ku serene eyeeri ekigo eyo ebifo byabagagga nze kwolwoba lwe nasooka n'okgendayo era byenkoze naŋŋamba nti olaba twali ku woteeri eyo nangamba taatawo ne wonaamuzimba otya yafa batte kale tetuganye taliiwo naye golowooza abantu baffe abaatuvaako ku birungi bye baatukolera wat kyekirungi kuba wali abafa ne bagwa nawo
notaddamu muwulirako kwegamba kwe bayita oba okuzaawa n'azaawa ng'erinnya toliwulirako abeewaabe baamulekeyo mu nsiko kati nzi tata wange yansomesa nantwalako ku sukuulu bye nasobola osomayo naye mbisoma yadde emirimu gyatubula gye tubikolamu kati siina kye nnyinza muddiza mwami batte apart from doing this sasa amugulirayo kanzu nti taata yiye kanzu yambalako naye nga ffe yatulabiriranga ewaka tusobola okubeerawo abaana nga 30 ababe ababaganda be abamikwano gye abaki so mbadde nsaba abantu abali eyo mwenna tata waffe tubasaba busabi mbombeefu obw'ekitalo kino kye tukola kimuweesa kitiibwa tumwagalireko mu bikolwa abayimbi bonna abayitako mu mikono gye nze mbamanyi kubanga nabalabanga eka naye era baaluba twavaayo najja n'agamba nti saaziniga munnaaye nze kanzije mbawerekereko nga mumujjukira nze okujjukira muzeeyi first of all tekyali kintu kiri kibeesinze kunfuna byanfuna kubanga mazima ddala bate nakajeyo naawe emirundi 3 senga sheeyo mazima ddala olowooza nfissanga wenfissa senga ntunulanga wendi kube baamu abantu ne bajja baabantu batwagala bajja ne babeerawo naye era nga wenkugambye firimu eri mu finance awo maybe we tunaatuuka ne twetengerera ne tugamba nti tulina financial capital amala okweyimirizaawo ekyo tujja kubanga tukikola bulungi but for now abatwagala obulungi ke tufissa keeko ekirala abantu be tukola nabo kennyini wajja n'akulabanga n'omunyonyola nti kino kyetwagala okukola ye abanga bizinesi maani naye ng'ate ffe tuli baana you understand kati nsaba mwenna batte nga nammwe siina gwe ntaliizanga naawe kwenkutadde omusajja ono ensi emwagala taata waffe kuba ffe yatuva ne mu ngalo kati taata wa ggwanga abuuliridde abantu bangi ennyimba ze nakati ndowooza olaba it 19 years back gye tugenda owera naye era akyali relevant kati tumwagaleko kano ke tusobodde bannayuganda ogende nti ofunayo akasente n'okolako ky'okoze n'okugira n'ojjako ne ku ground n'obeerako eno ojjayo budiddi buli wenjagalidde kuba waka waffe palugala nti ojja otunda ttaka liriwa mbadde njagala nkulabe nga tosalaawo for clarity ndowooza olaba nti nze buli wenzija eno nze banzaala eno nze banzaalira mu nnyumba eyo so ndi mwana wa kuno ekirala kukutunda ettaka omanyi ennaku zino mwami batte ebigambo birina ebintu bingi bye bituleetera abantu abamu bakola sente mu bigambo ebigambo bireeta obuzibu ku generation eno tulabyeko ebigambo nga bisibya kubavubuka bireeta obukyayi obwenkomeredde so ebintu ebimu nayagala nsirika era we nabiwulira ndowooza tondabyeko ku interview yonna nga neewozaako but engeri gyendi nti ndi ku TV ya ggwanga n'abantu benneesiga bemmanyi abanaatuusa obubaka problem gye tulina ne mainstream media bakuliyetinga story eyaabwe yajja nga muvudde mu meeting nga babagamba waliwo yayogedde ku swazi kino ne muvuga ekyammwe newokola statement bwe ziti yasobola ozitema n'akola ki naye engeri gyendi naawe mwami batte saba ntegeeza eggwanga n'ensi yonna banneesiina kintu kya kitange kye nali ntunze era ewabaayo omuntu yenna alina endagaano ng'esoma nti Kafeero Swaziniga wanguza kino yatunze aguzizza mayombo aguzizza gundi Swaziniga nze nkakasa nti buli bintu byemulaba bigenda mu maaso eno oba n'amataka ge mulaba ge bakozesa family yonna eriwerawo of who is using that land akitegeera naye kati nze munnayo oba lwakuba nze gwe oluusi akasimu gwe katuukirako Swazi yatunze kino Swazi yatemye omuti kakati kankunnyonnyole ne ku ky'omuti ogwo era nalaba omwana ku TV okwo naye ngamba naye Mukama Katonda wange batte omuti ogwo senga gwakeera enkya ne gukuba taata waffe kuba gwo omuti mwami bogere wuuya tugende ku mule balugala mwagula naye ne mwami bogere wuuya mwami bogere soko sente z'omuti mwazira ne mwami bogere omuti ogwo ogulaba omuti gwe guno omuyembe omunene we baawumuliranga abantu bajja ne batuulako wano akwatoga okay kakati olaba omuti guno mwami batte nga ogulaba omanyi njagala ensi emanye buli kimu nga babadde bakyogera kati omuti kyekituufu nti omuti gwavaawo naye omuti guno nga we nagambye okunyonyola okusooka gwalina ebizibu byagwo nga ffe ng'abakulu kuba kati nze ewaka wano ndi musajja mukulu
era oyita abaana abakulu ababiri oyinza obutamiisinga mu baba basatu kitegeeze ewaka we mubaawo n'abaana abakulu muyina ensonga ze muyina otutereeza nga temulinze bizibu omuti guno nkugambye we twali tusima omusingi ogwo ogwotereeza enju eyo twakuba emirandira wano kuba twagikutulira wano nga gyayitawo dda gyatambula paka mu nnyumba eyo kitegeeze simanyi oba ne mukadde waffe tegyamutuukako banaye munansaasira nze kambabuulire kati era mu kuyimiriza okuzimba wano mwami boogere nga mpita twamala okukola bino ngamba Swazi walabye emirandira gye twakutula wano nti nangamba nze no nga nali sinakiwana budde nga nze omuti bagamba asima guleetawo shedi nangamba emirandira egyo gikyatambula ogwo omuti tata wamwe yagenda ogulawo nga weeguli gumaze almost emyaka 10+ gwali gutandise obwogokako amatabi mwami batte nga olaba maaso yagwo nga ogunakeera enkya ne gukuba enju eno entaana neegwamu byandibadde nno bizibu oba kitegeera muganda wange era n'akayumba kano okukazimba ndowooza gwali mukisa era essaawa zino olaba nti essaawa zino ennyumba tudaaga nayo nga weeri wano kyogamba ekijja ekyo wekyandigguddemu n'ennyumba eyo yonna neegwa ani yandituyambyeko nga wootulaba tuyagayaga mu nsi era mwali badde mulwana masajja okategedde so kakati nga solution eriwo yakujjawo muti emiti gijjo gikula gyonna gya miyembe giri wano giringa bijanjaalo okitegeera nga tetugenda ate linda bizibu ekirala woba omuntu mukulu mu family olina kubeera decision maker ffe taata waffe yatuvaako tetulina jjajja bamaama batuleredde ku masimu abamu ku ffe tetufunye na chance ekulirako mu ngalo z'abamaama baffe okitegeera naye nga batuleranga womanyi nti mukadde wafaayo naye nga nokulabako amala emyaka emeka kitegeeza sigenda kulinda muntu kundagira nti oba kutuuza family meeting yonna oba bali baagala mpite family tebanayo omuti guno nina ogutema gwonna gujjawo abakitwala obubi kyemmanyi nti kyenkola sikikola mu bukyamu andoza ekibaluma kugutunda n'otabawa kasente ani yagga nti nagutunda ate n'ekirala kankubuulire sente zitabula nnyo abantu most of the time kati kambere very clear omuti guno we twagujjaawo omusajja obusente bwe yatuwa twagula material ne tumuteekaawo bate ne bajja ne bamubba buuza abantu b'okukyalo ne bamutikaawo ne bamutwala ne bakola ki simanyi gwe buuza abantu b'okukyalo ze nali ndi awo nga batise bbulooka zaffe manager Derek siwe gwali ebintu ne babitwala byonna bye twali tutadde wano ebimu emitayimba gyo gyakoma mu kkubo kati ze kubulira n'abantu b'okukyalo kyaffe nabo oluusi batusaasire nzibatte kyogamba mbu sente z'omuti ziyinza okuddaawo ne zineemazaamu ennyo asaaki so nga sinadda nakubye simanyi omuti bagutunda nze omuti nagujjawo because I was cleaning home. I don't need permission to clean my home. That is very simple muganda wange. So ebigambo bino natandise gamba nti bireeta obuzibu oluusi kuba kati nze omuti wemba nagutema n'engutunda lwaki tebampa waabira wali olabyeko mukumira kubanga omuti gwe olaba ekibanja kiri olabamu emiti mulimu emisizi gigiri bate nyamba ofune bufunyi jambiya si mashini ogenda otandika kutemako gumu wali ogenda olaba nannyiniwo nga zze wekitabana kyo tojja kusula ng'otambula leero ojja kusula mida kati nze omuti nagujjawo era nsaba omuntu yenna ayagala okunvunaana ajje oba agende mumateeka nange mbannamateeka mbagambe obuyinza bwenina okucleaning ewaffe kuba mbuyina first of all an administrator oba kitegeera womanya administrator kyekitegeeza yaba n'obuyinza kumaliyo obugenzi ebyo Swazi atunze nsaba ngomye abantu bakitaffe nti tewali kintu Swaziniga kyatunze ebyasigala mu mikono gyo tewali kitundidde dajjayo endagaano nti Swaziniga yakukuse ne batte n'atunda wano nti bw'ojjeno wamusalamu n'abakozesa emmanga eri ebibanja kyemmanyi ndowooza omwana oyo kyavaako okugamba ebintu ebyo babamanyi the family members know banaye mulekerawo okuttatta n'amannya olaba nagambye nti ebigambo oluusi bireeta obuzibu oyinza okwogera ku Swazi lwa nsonga okuza omulaba mugandawo era nze munaye batte abaana abo nakati waliwo juzi manager oba nagambye waliwo yatunze oluyimba omu ku baana abo omwana nankubira essimu mbu baaba
nze oluyimba bampadde akakadde nze ndutunze ne mugamba olina lukusa ki naye nga y'omu ne ku baana bali saamuvumye saamugambye ki ne muweereza letters of administration ne mugamba ebintu bino biyinza okuleetera obuzibu omuntu yenna transacting nga alina kiwandiiko kino naye nga sente yazirya dda okitegeera ebigambo bireeta obuzibu n'ogamba abantu nti bali bafera omusaayi nkugamba oyinza okwogera ku swaziniga atalina kyagenda kukola naye ate n'emabega wange waliwo bw'oyinza onnyiiza okunyiiza nga tetunagenda awo so tumale ekiri ku ground wano ani avunaanyizibwa ewaka wano atya kulabirirawo wazise biki tulabirirawo ffe kennyini ffe tuvunaanyizibwawo dho ndowooza bwe tutabeera nga tutagala n'ensi eyo mu kibuga mwami Bogere ne mwami Sekandi batuyambako wano tewali kibagenda kubbawo mulabamu nti tusazeemu ebisenge tugera teekamu ma TV bagabbe tulabirira mukadde waffe taata kitegeera so nze right now nja kwogera amazima I don't know muzeeyi wange obuzibu ne bwalina ne mwami Sekandi naye nze entalo z'abakadde siziyingira nze ndi mwana waabwe nabasangawo era ye waba alina ensonga ze ne mwami Sekandi ajja kuzittaanya zitegeerekeke nze mbalabanga bakadde bange yesebo omwana ono ow'obuwala mwannyoko yesebo ebigambo byayogera mwatuddeko naye agamba akunoonyeza ebbanga lyonna mutuule mubeeko bye mwogerezeganya naye oba obeera bize oba weefuula bize ekimu ku ebyo nkulabikira nga yeefuula bize nti buli wajja eno gwe oba ozze kutula ddiiru naye ekyo tukijjewo ekyo mbadde manyi nti nkikiriyalinze nga ndi okikiriyalinze naye kati ye kyaga nti n'obudde okutuula bwoti mwogerezeganye ng'abaawamu tosobola bbuwa banno kati kankubuuze olaba omuntu ajja n'azimba wano okuzimba kumala bbanga ki akutwala akaseera kati oyo omwana kyoyinza okugamba nti ekisooka mumumanyi nze nno mumanyi nga Namuli Siteera naye Namuli Siteera ye yeeyita Nantongo Siteera sometimes abaana abo nsympathizinga nabo kuba nze muzeeyi we yafiira nali mu senior 1 nalina emyaka 14 so simanyi muto wange oyo myaka gye yalina kuba nkakasa nti nali musingira ddala obukulu namulobanga kawo yabeerawo mu sitense naawe wetuyise nga wabeera nga ffe tubeera eri waka mmanga kuba sijja kulima nti nakula naye mu nju yeemu naye yabeerangaawo mu sitenseni so ne taata waalireka okuba yalina ensonga ze omwana oyo kyenjagala omugamba byebigambo ebimu bye mbadde egamba ebyo nti webikuyitirirako oluusi oyinza oleeta oyonoona nze batte gwe olaba onnoonya n'onfuna olwo mwannyinaze simanyi nnyo waliwo eŋŋombe egamba nti you can't keep giving more of what you don't get back like toyinza kuwa bantu nnyo kaabe mukazi nga takisiima nze kati ndi musajja mukulu wano wendi abaana b'omwana oyo manyi omuntu atakwagala asooka kukyawa abaana bo naye omwana oyo simanyi kati aleka alina abaana nga bana agenda n'afuna olubuto lw'omwana najja n'akuliza ewaka ewaffe wataakulira nakulira jjukira gambe yakulira wali ku modern ku station dho nze nkuze mmanyi mwannyinaze omwana muno esimulinaako lutalo kubanga n'abaana be nkugambye anaakukyawa akukyayira mwana asooka ku baana n'abaana be nze nali nkutteyo ku kantu kange nga sina byasho si byaki nga wona gye waka n'ogamba mwannyinaze eyo ogamba otya n'okwataawo ekizike n'omuwa tujja kumenya sente yonna angezeza bugeza kwata sigumu siki sebiri kati omwana simanyi buzibu bwa nninako kubanga even the last time lwe nasemba okwogerako n'omwana oyo nga ntya Katonda namugamba Siteera ebintu abakulu bye babakozesa bakadde baffe biyinza ovaamu obuzibu mulekerawo genda okugamba abantu ku TV nti twafera omusaayi kankubulire mwami Batera gwe guno omulundi gwe ngendo semba okwogera ku nsonga eno DNA laboratories eziri certified by government wano Uganda ziri ezo ziri bbiri MBN n'eri ewandege yawo mu government analytical laboratory awo abaana abo naddala omwana oyo kambeere specific ku ye nze nsaba ku kapapula ako nkalage ensi eno omwana oyo yava ino mu kyalo
ng'atambula misana ttuku njagala kubanga banne tebansumbuye but we don't choose where we are born nze era ebintu ebimu oluusi binnumya omutwe ninga obambirike nfaaki n'ensi naye nga ngenda keera enkya nfe mu nziike abaana abo twatuula mu family meeting waliwo akapapula akalala kali awo katinyinyo oba kaliwa meeting neetuula mu 2019 emmenga ewa mwami Mandeevu abaana buli omu ne bamukoola ekirango kyayita ku CBS ku radio ya Ssaabasajja nti bannaaye mukulu waffe Simon ye yayimirira n'awanika omukono n'agamba naye buli mwaka tususse ofunayo mwana omupya bino mbiddiringanamu mbyogeddeko ebbanga tugende tukebere omusaayi buli omu n'akuba engalo batte n'asanyuka ne bamaama baffe buli omu nnyina yaliwo era ataaliwo ndowooza yalina bizibu byaleka yabannyonnyola meeting sinze nagiyita mukama wange nze ndi mwana wa kusatu ewaffe nfuna nga tutambula tugenda muki omusaayi ogwo nze kisinga n'okunkaabya amaziga nga mu famire yaffe yonna ne woba kuŋŋaanya n'obamalayo tewali alina yadde miliyoni 2 ezitandika nga omanyi kye tulina okukola kutunda byaffe ekyo olina kyekikutaasa era basenga bennyini ne bagamba akapoloti akali wali enkoko njeru mukole eki tusobole okufuna bannaffe abatuufu bannange swaziniga yaba abayise omwana tugenda ku musaayi deeti bagisetinga kuba byaba bya process omwana yennyini ne yeesitula n'ava n'ebukunja n'ajja Nakasero kamera gyeziri nammwe bannamawulire abankolako stories olumu mbadde mbasaba mufengayo nnyo omwana wakugamba nti baswazi baafera omusaayi faayo baaguferera wa batokwate ekkubo yo investigative journalists mwemdudde nga mbalaba oga mukwate ekkubo mugendeko e Nakasero kweno laboratory bagiyita MBN clinical laboratories yino ensi yonna nsaba egirabe ffe twabawa ssente zaffe ate nga tumaze kutunda biki maali ya musajja ate nga kirowoozo kiyise mu bakadde April eno ya mwana oyo zegambye nakula mumanyi nga namuli essaawa zino yeeyita Nalukwago simanyi basenga waffe oyo Nalukwago yali mutuuma batukabira omusaayi in fact sinze nali first respondent okukuwanguya ku nsonga oluzungu nasoma lutonotono sinze nali ntuukirwako ensonga nti nga onagamba nti swazi yakulembeddemu banne bagendewa yali mukulu wange ani Simon Peter nga yatuukirwako ensonga era n'ensimbi nga gwe bazitikka n'akola ki n'azitwala musajja wattu ate yazitwala ate bino byalize nga teyazitwala bamala okutukebera munaye batuyita tuzeeyo buli omu basomye ki results ze batandikira ku baani yanako bamaama bakadde baffe nga n'owange kw'omutadde bonna bajjirako mukama wange olaba fayiro eno kati guno gwe musango gwe baatuwa waabiri ogusooka waggulu guno kwata kano enda kakusomera eno ye yali meeting a family meeting of the late Paul Kafero held at Mengo as of 16th February 2029. Attendants Kafero Simon Peter, Kafero Dube, Kafero Tony, Nantongo Sara, Kafero Johnny Maka, Nagawa Stella, Mr. Bruno, Namukasa Agenesi, Nachanzi Merida, oba abamu baliwo bupapula bwange bukadde kadde buli omu yaliwo ne batukebera zino zonna results z'Abaganda bange ate ziri original noonya yani tunoonya ya Nalukwago Stella Nalukwago njagala ensonga zino azikwate amanyi gatunuulirawo no one kati eno giraba Nantongo Stella sorry Nantongo njagala ozoominge wano bulungi oga kano kalayini kano namba 6 wano kazoomingira abantu bakalabewo kano twagala mugaye nti negaana bannange naye bino bwennyini bebaleeta kanamba 6 kugambye it is obviously impossible yes that the late Kafero Job was the biological father of Nantongo Stella. Kati oyagala nze nkukolere ki? Mu Luganda nga kategeeza kankuleetere tekisoboka kubanga Kafero Paulo Job ye taata omutuufu
kati kandete yange kuba yali yagala okugamba nti Schwarzenegger yakola bino eno yange these are my results nsubira tezaawukana stamp yeeyo buli kimu verify eyange esoma tusoma akawaayiro kamukano yes this nekagamba nti it is practically proved that the late Kafero Paul Job was the biological father of Kafero Thomas. Nabakolaki. What did I do wrong, bro? Bino ebintu bebeereta. Kano kagambye nti bebeereta muganda wange. Kano kagambye nti tekisoboka. Kino kisoboka. We don't choose where we are born. Esatesa nkona mukyala nasu. Kano nekagamba nti practically approved. Kitegeera. Sitesa nkona mukyala nasuna nti mukanye ne muzeyi Kafero munzaali. Saaliyo. They are my parents, bro. So sagala nnyo bakadde baffe tubaswaze paka gye binaakoma. Bino ebintu bye mwegandira mu kamera bijja baleetera obuzibu. Bw'oli ku ddwaliro ly'abasajja lya buwumbi ogamba baafera omusaayi. Supposing they start coming after you. Kano nkamuwanga kalowoozo mu mutwe. Bannaaye basenga abafenze nina senga wange Nantongo. Nantongo senga wange. Bamaze ebbanga lyonna kino kankyogere kuba ye muntu mukulu. Akitwalenga waayagadde. Amaze ebbanga ng'akaayanira ebintu bya mukulu we paka waakaddiye. Emaali y'omugenzi. I'm telling you, ntambudde ne muzeeyi wange taata n'enjigano kuba ebidongo. Naye Nantongo okuviira ddala senga wange oyo okuviira ddala muzeeyi we yafa. Be baatwala bizinensi ebyuma babiwambako oyo muzeeyi Mugero wali ekabalagala. Yali agezezzaako tambuza bizinensi. Muzeeyi n'asonyiwa okwogera ku mukulu wo. Ne babiwamba ne maama baffe ne babitwala ne bibulawo. That was the business we had. Nze kino ekitaka nkikuumi tunaawo. Baali bakitwala n'enkikwata n'enkiteekako ebikajjo. Era ne bagamba Swazi yatunze ettaka. Bannaaye bagamba natunda kitange waali wanaaliriddawa. We bamuziika waali. Kati watunde. So mwami batte tulekerawo okuswaza kitaffe ogugwe yagukola. N'atutuusa ku nsi kuno ate teyatulekerera. Olina kalike watugambye nga tutambula noga nti wali bukunja onansonyiwa okuzzaayo emabega. Muzeeyi ng'akisoogo enkomerero. Yabayita n'abaga nti ku nsi abalekedde ki? Teyatuyita yayita mukulu wange kuba ye yali Kampala. Nze ebiseera ebyo muzeeyi waviirawo nali nsomerawo ku St. Peters Enkokonjeru. Nze ndi mwana weno nagambe kati manager yangotereza obuntu buno bulungi oba tubuwe muzeeyi wali ebbalibbali agire nga abutereeza. Ffe tumalirize. Kati muzeeyi waffe by the way kabuuzo kalungi nnyako. Muzeeyi waffe yayita mukulu wange Simon. Namugamba abaana bange mbalekedde ebigambo ebiri ku ntambi zange. Kyeyalama balekedde ennyimba zange ne ku kagundi ke baaleka. Era abantu abalemedde ku music eyo mumanye bino. Gwalina kanoti ke yabawanga alamye naye baakagaana actually mu mateeka because tebakukiriza kulama under duress oba oli mulwadde wa biki ebyo. Naye ebyo yateekako ebintu byange byonna by'abaana bange omusika wange Simon Peter Kafero bla 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 bla. Naye yagamba mutabani wo omukulu nti mbalekedde ebigambo ebiri ku nnyimba zange. Simon najja jukira ffe tukuzenga ba big brother babiri. Tetwesingako banga tonotono. Kwagamba tukuze tuli tuti wamu nga tunyumyamu. Najja nanyumga omanyi onyumiza muntu owe byavudde nangamba munywanyi. Muzeeyi yagambye atulekedde ebigambo ebiri ku ntambi. Atulekedde entambi. Tuwulirize. Ngamba tufudde. Nemubuzo wayi munywanyi muzeeyi talina kantu. Talinayo kantu. Nangamba omukulu agambye atulekedde entambi. Bigambo, alese bigambo. Bana isaabitegeera ebiseera ebyo. Naye engeri gye nnali sirina kyenjagaza nnyo bintu naye n'emyaka 14 ninga katukule. Tatukulira mu nnaku eyo nga bakadde baffe batukijjanya muve wano mugende muve paka we tuvuddemu. Tudde wali mpola. So nkasiikirize ekyebigambo nkizudde wano jjuuzi nti ebigambo ebyo biri ku ntambi za Kafeero. Muganda wange music is expensive. Music ali so expensive. Kubanga woba otereezezza embeera y'endongo. Kati kankubuulira amazima gye abamu tebaagala kukiwulira. Abantu balowooza wano e Buganda ttaka lye lisinga ebbeeyi. Naye endongo eteredde obulungi esinga ettaka ebbeeyi.
endongo eteredde endongo ngeteredde bulungi eteredde nga platform zo zonna ziri clear stream zo zonna zijja bulungi fan base ogirina abantu bakutegeera esinga ettaka sente ompakanyo oga nti ekitone kisinga ebisigadde ati wano nze mbadde manyi ettaka lirisinga ebbeeyi wano e Uganda terisinga bulamu obviously naye ngamba bintu ebiri material ndongo genda ku internet okwo ku TikTok kafeero ennyimba zo zirina 5 billion streams 5 billion muganda wange waliwo abasajja baliyo Kenya benali ninayo nabo obuzibu jjuuzi balina oluyimba lwa balumbezayo olwa muzeeyi nga it is the most played song mu Uganda muganda wange va ku nnyimba za bongole yali wakabi saagala nnyo okuntuuza mu bigambo kati walumbeza newe tuli wano bamukuba ene bingi nti luno buli kaseera waliwo akutuka buli kaseera waliwo akutuka anti newe tuyimiridde wano balukuba so supposing bu stream obwo bwali bugenda ku page z'abaana ba Kafeero newe batandika ayanyi nze nkubulidde ndi muyimbi nze niyo olaba nange mbwaswaziniga bwange omwezi weguggwako YouTube enkubira kasimu kati olwo Kafeero oleesa akantu ako baleeta copyright law emabega awo oluyimba lwa Kafeero lutrendinze wonna abamu ne balukolamuko n'ennyimba endala nyingi ezitrendinga ebibiina ebikuŋŋaanya kasente k'abayimbi mulinayo akasente kemusikasikayo gwe nze era kino kankyogere alaali UPRS juzi yaweereza akasente milioni 1.3 kaba kadde ka mwezi kamu tetumanyi na kumanya bakaweereza kanso nedda ati ngamba fase ebbanga gwe tuwandabako ku akampuni wano bakayita Dima kakani SMS 1 kakuŋŋaanya mu nnyimba za Kafeero paka we kaggalawo ne kagenda kati UPRS ebbanga lyemaze munansonyiwa ate nze nabagamba abakyala abo waliwo omukyala bamuyita Deborah ne mugamba nze lwe ndifuna chance okwogerako eri abantu nja bagamba ennyimba zaffe mulekerawo zikozesa as simple as that then mutuleke nayo osanga page yo ku YouTube ng'ate Uganda Obsima Promoters Rights Society nga yezi striking no bagamba mu aba UPRS mwajjawo obuyinza obu striking music waffe ekirala nze mwami Sebata yankubira ku simu nga ngamba ebintu bya UPRS byombo bagaba kasente mabegako eyo bagaba kasente naye waliwo omwami yampadde essimu yo bayangamba mobile smart gwe administrator ebiseera ebyo nga sinafuna na letters mbagamba letters sinazifuna naye nze nkwasaganya ensonga banaye baagaana okukolagana nange bate ne mbakagana n'okugoba ku letters ebintu byonna byenkugamba ebyo byakuteekamu newe mba sijja kugamba sente nazijjawo ezagenda ewadiminisita general kooti biki wezaavaawo bazakola ki kabe transport byonna byakola ki kati letters nenzigobera awo naye emyaka egyayita nga bo baagala ddiringa na muntu omu administrator gadange twali tuli awo ku line ya council wa family nga bataddeko milioni 1.3 eyo office esasulwa sente okulutu representinga kati gote matema sente ezo mbana bako kugamba zibaza council ebintu byebakola nolabira ddala nga byakuvuluga era nze mbagamba leero nga nsinzira wano nti nyimba zaffe mbate mwagala kutuwamu what it's worth muzireke mukozese endala because emyaka 19 n'otuwa invoice ya milioni 1.3 kyokka nga tebatuga music wa Kafeero yasinga otukolera akitegeera so nze sijja kulimba mwami bati kati ennyimba ezo nze siri muyimbi gwe muyimbi ennyimba ezo bwe mba nkagala ku ssimu MTN ekampadde oba Airtel oba ni yenna nkagala ku ssimu ebyo byonna UPRS yebicontrollinga muganda wange kati gwe engeri gy'oli munnamawulire genda revising obuvunaanyizibwa bwa UPRS UPRS erina kusolooza kyemmanyiko ekitono oyinza ogenda n'odiginga deep
balina kusolooza wano domestically. Kyemmanyi nti buli kubaala we beekuba ennyimba z'abayimbi balina reportingayo mu UPRS era ndowooza ogirabyeko enfunda nnyingi nga baggala n'amabaala g'abantu lwa butasasula. Naye bo sente bakola ki? Bazisigaza ne bakuli. Ffe tukulidde mu nnaku naye nagenda ku UPRS abakulu batambuliramu SC oba baŋŋamba agikuliramu miliyoni 4 oba 8 I don't know something. Nagezaako beesibasibakaawo. So UPRS erina collecting money domestically wano which is okay. Saba ogende ku internet. Ojasangayo oluyimba nga UPRS ye publisher. Naye nga ovunaanyizibwa waayo erina kusolooza wano. Naye tekkirizibwa kuteeka nyimba ku internet kuziteeka bulala. Wakitegeera. Kati nabona ne bamaamira music wamwe. Juzi nali ne ba publisher era abagulanga ku Mosaic Music. To era ku UPRS office zaabwe ziri awo wansi awo Kabalagala is it? Abasajja ne bajja ne buno bufold bwa tape obukadde buli obwabeerangako mbu all rights reserved to Kasiwukira. All rights reserved to Sima FM Studios. All rights reserved to nembabuuza rights ki? YouTube yafuluma 2010 oba yali December nga 2010 juzi wano nali ntegeera YouTube we yajjira wano tandika okukola kafero yafa 2007. Spotify yakajja 2021 something. I don't know of head sibimanyi ebimusi si sure of the date. Gongamba otanti mwasayininga walumbeza yafuluma mu 1993. Waliwo looyi ebiseera ebyo yaloota nti mu 2010 walibaayo application gye bayita YouTube eveeko ssente. Tekisoboka. Ekirala mu kanyomero ka corporate kennyini mulimu omuko ogugamba nti ba beneficiary bonna oba abaana ab'omuyiiya katugereze ku muzeeyi taata oyo wava mu nsi abaana be baba beneficiary balina kumukulya kuwaakawo emyaka ameka? 5. Ffe waffe yakafa 10 n'emeka? 19 kati. So nolabira ddala nti bennyini ababaga amateeka be bagatuulamu mwenna bannaye abaagulanga ku muzeeyi wange music mwagula teepu zammwe ne muzitunda era mwagaggawala. Kasiwukira died a billionaire bro. Nze nkuwulira yali musajja loodi yennyini ng'asinga ne muzeeyi waffe ekyo sijja kikweka bantu. So wemba mwagula teepu z'abasajja muzitembeeyeza ziweddewo mugaggawadde mwamulekeranga performing rights zo zaalagawa kubeera naye yafa tali bubi. Okitegedde bulungi mubeere bakkakkamu nti mwagula teepu mulembe gwa CD ne mugulya gwonna ne guggwawo. Flash zizze muziridde, memory card zizze sente emwe muzirya. Kati tuli ku digital market, we can sit and renegotiate. If you don't want to sit and renegotiate, fe tudiringa na digital rate mutuletere yetteeka erigamba nti we mwasayininga ne muzeeyi waffe mu 2010 lawyer yali yatugamba mbu YouTube enaakola ki? Mwamusayininga mbulamu n'embufu. Mutulage ne ku ndagaano ezo. Naliyo ne mutabani wa Wile Mukaabya. Ate oli musajja wattu tulaba nti mulamu mukulu oyo. Naye Wile Mukaabya n'erinnya baaligula. Byampuna bisese. N'erinnya Wile Mukaabya. Nakiwulira eyo nansonyiwa era nakibagamba nga ne mutabani bwe waali. Kati which is omanyi mateeka waliwo kye bakola omuntu okukkiriza under duress. We can revise the law. Twasomako ekitono. Okwata omuntu omukono bw'oti n'ogunyola n'omugaa wano sayininga. That is not the law. Okitegeera. Bwapo tebwaliwo, bwapo okuva ssente bwakajjabuzi ate nabo mubwagala. Nabo babutwala. Oba okitegedde. So nze kye nakola ne ndekerawo okugenda osabiriza abasajja abo. N'ensalawo zijje nzidaabirize taata wange nga we tumujjukirire enkoko njeru. Obuzibu nti abantu bava ku kino ne bakitandiko kye financinga bo budget netandiko bagwa nebera mutwe swaza afuna kino kati kankubulireyo ekirala ne balaba abantu abera mu kisaawe bajja kugambe sente zebaako bannyinizo era njagala nnyo omu ku baganda bange ajje muweemu mugambe yiiyo sho nanga mpite nfuneko nga we basuubya ampite buyisi kubanze always baninda akuwe yataana wakakaddawo nga ndeeka nange neebake nenyinza okuzungira emyezi egi ng'eyo sho tennatuuka mwami batte okitegeera n'ekirala kye njagala okugamba abantu nti mu mbeera eyo ey'okuba nti bantu balowooza mufunye ssente bwe ziti wali tugenda teekawo ekisaawe kyaffe
era abantu bajje babajjukirire ngeno omuntu waabwe bamulabenga nakaawo kubanga neje tukolera ku kanso yennyini nnyini emiwendo gijja gikyuka baje hikinga Segera. Lwe musasudde bino jukiro osasudde ekisaawe, osasudde kanso, osasudde poliisi, osasudde simanya biki, osasudde abayimbi, gwe blood oyinza ovaawo ng'omutwe gukuba guti. Kakati era abantu baffe nsabo bategeeza nze kibadde emyaka 2 tugenda kubeera wano. Nayogedde ne bannange Mukama atusaasire tutuukeyo ate n'obusobozi obubenga buzze. Tujja kubeera eno tweberere mu nsiko yaffe. Naye tunatandika n'abantu 2 oba 10 tusaba Mukama atuwe bulamu security ebeerenga y'abantu baffe bajjenga bulungi balyeko okunywa banywe badde yeeka. That is the only thing kye tusobola owa taata waffe. Mwaba tusuubiramu ebingi katubirinde nga Mukama abituwadde. But for now this is what we are doing. You either part of it oba tuleke ffe tukole ebyaffe. Woba olaba nga tulina omusango gwe tuzza mu kifo ky'okugenda ku TV amateeka weegali. It is just a sort of advice. Nze olutalo lw'ebigambo sirusobola mwami batte. Kivola mbadde quiet. Badde quiet all this while. Nali ndi awo ate ndaba bampita waliwo n'omukulu yali ankolimira mu gavumenti swaza ogenda ffe ebisiraani. Netulira omuntu omukulu ankolimira nga tamanyi tawulidde na side yange ogenda ffe okoze kino naye nga naye wasituka n'akozesa amaanyi ge n'amanya what really happened. What really happened? Najja kuba oli yali munywanyi wa buli omu. Everyone can do this. Mwe bakyali ba muzeyi taata abali eyo musobola okujja buli omu n'assaako ettaffaali. Ono omukulu yalina nawulire waliwo abaana ba TV era baali baagala interview muno mwe batukubira amasimu. Bankubira nga bambulira story y'oyo mwana. Kati ne bakwate ku bbo ne bagende wa minister omu. Ne bagende wa minister ne bamugamba nga statement era naye ojikola. Bangambe muli eno mutunda ebintu ne boogere. Era bagenda ne bamugamba swaza ali eri kyakola ki? Kyeyekola kigenyi. Musa omukulu n'atandikirawo faziniga kugenda kufa obwavu kugenda kufa biki kale muli ennaku n'ennuma. Ng'ate bino ebigambo bye nkugamba batte. Olaba baganda bange abo. There is no one limited to doing this. Zinavaayo. Nenzija. Olaba wano wonna nga we waliwo wano. Zino ennimiro si zange. Zimu za bamama b'abaganda bange. Ennimiro ya bamama b'abaganda bange. Ekirala. Wano ne wookera enkya n'oteekawo abavubuka. Oyo mwannyinaze abeera mu kyalo eno. On top of being there, n'apangisa n'abantu basule waka. Nali mufaseeko. Eri mange waffe. Ennyumba oganti bagitemamu emizigo. Ebisenge era kyova bannamawulire batunulira okwo ku mawulire ne bajja ne batuula ne basitama ku lubalaza ne boogera ku Swazi. You take the initiative muyingireko mu nju eyo. Mulabe omwana oyo kye yagikola. Nze ndumu navaako e Kampala bino bye tujja tuwuzuuma nengwawo obugwawo nalina abo bamanager ne tusanga omuwala omuto batte omuwala yali muto bano wa myaka 21 ng'omuwala azaalidde awo ng'azadde omwana omulamu tuku nga the whole place is stained ennyumba ejjudde omusaayi kati jjukira nze embugumizibwako ne mbagamba mumanyi nti oyo omwana asoofiira awo eryo si ddwaliro. Nga mupangisa nga tebasobola nakuddamu magezi era nze naleetaleetaawo abantu bamutadde kapiki mukazi wattu bamututte enkokonjero afuna obujjanjabi. Naye nze nabeeranga erweza abaana abo ne bafubutuka eno ennyumba yeerweza ne bafubutuka eno ne bajja ne baŋŋamba giveemu tugipangise buli omu afuneko yakakana evuddewo etundiddwa oda z'abasenga swaza abeera eri buli kaseera yafunamu ne mbagamba kyemukola si kituufu. Oyo omwana agamba nti Swazi kuba era alina statement gye saka mwesibako nnyo nina statement gye yakola mbu Swazi emyaka 2 egiyise yateekawo akasingi alimberimba abantu ze nzimbyeko blood ako si kasingi ennyumba weenaggwa mujja giraba eyo kati kale wemba nateekawo kasingi gwobeera mu kyalo oli ku ground eddaka lya taata kwolimira n'opangisaako n'abapangisa bakole ki balime n'enju n'ogiteekamu gwe lwaki tokwatayo abavubuka 2 n'obagamba mujje mutakulaawo mukubeyo ttanuulu 2 baba wange zisange wano tuzimbe aba okitegeera omanyi mwami bato omuntu omunafu amenya omuntu ayagala byasanze awe asumbuwa
nze kitange yali musajja mukozi ate yanjigiriza okuyiriba ffe bato oluusi mu wiiki twebakamu ennaku 2 nga tusiiba mu kkubo tudde eno n'oyo manager wange okitegeera kaakati balina n'emiti gigino osobola n'okuzimbawo kyoyagala naye gwe okimanyi biyinza otulabisa mwano tewali na pitira tulino muntu gyakyamamu muzeeyi gye yalinawo yagwamu twavaawo wano mu myaka gya 1989 it was 98 98 we twaviira wano okukkirira eri emmanga if I'm sure of that so that means pitira tulino yaliwo yagwamu be babadde babeera eno enyumba yiye yetuuse kuggwawo yiyo ndowooza ogiraba ongamba Swazini gava mu kyalo najja n'azimba akasingi n'okayita akasingi munywanyi kabaddewo emyaka 2 noga abantu kwalimbira abantu have you called me n'ongamba nze ndeeseyo ensawo za sementi 2 ku sente zempangisa mu bantu eri wakitegedde mwami nga twali kivuddeyo naye Kafeero emikwano yalina mingi era tubawulira ne babeera boogera ng'owulira oli alina Kafeero ku mutima mikwano gya Kafeero ababaddewo mubaddewo ate beemanyi naye mikwano gya Kafeero bennyini abalinamu tebatuliiko nekyo nkikubulira ate nga n'abali mu gavumenti abalina n'emmotoka eziggula ekkubo weebali abaasulako ewaffe ne basomerako ku ssente y'omusajja oyo weebali balamu kati gwomanyi wotuukira mu mbeera ng'olina emmotoka ekuggulira ekkubo ssente z'oba nazo gwe batte ne bogamba kano bakazimbe wiiki 2 weebali abakasobola obwomu lwaki Swazini ga buli kaseera byabaako swazi kino ate era woba tosobodde nze ndeka muzeeyi wange nja muzimba nkugambyeko nti annemeredde we nasabiriza ne munnyima ssente saatandika wafa era abantu abajja be bawagizi mikwano gya muzeeyi abaliwo beebo bamuzeeyi boogere mubalaba muzeeyi Mandeevu nsobola obbamenya abayimbi bonna abatubeereramu bo bewe mwebali era I respect them so much ne bajja buli mwaka sijja bamenya amanya waliwo abajja buli mwaka nga tebakoowa ye najja nagamba Swazini n'akatonda kaako kitegeera naye nze gambye waliwo abantu abakulira mu ngalo za taata we bati ne top office muzeeyi alina abaali basobola mutuusaayo ebiseera bye gwe kimanyi nti majje gamuziika wano kitegedde kati bannange wetuba tukozeko ke tukoze gwe tova erino ntega bunafu bubatte tubaddewo emyaka gyonna nothing is going on ebintu biweddewo muzeeyi taata yalina ennyumba 6 ku kibuga oyite Namuwongo waliwo n'ennyumba nakati bagiyita ya Kafeero Kawuku yonna ebintu by'omusajja ne bigowo nga tukula nkugambe muzeeyi wange yafaanana emyaka 14 oba balowooza nze sibangako mwana ko gujja n'ongamba Swazi kino naye nga nange ebintu bamuzeeyi boogere be babindaze abo bamuzeeyi Mugerwa omwana w'emyaka 14 wo muteerawo emitwalo 3 abana magezi kyagazikozesa n'endagaano y'ettaka ayinza twalawo ki sente 3 n'endagaano y'ettaka endagaano neyo bayakawumbi ajjawo akasente oba akagaali n'endagaano so nange nali ffala nze muzeeyi wange yava mu bulamu bw'ensi eno nga simanyi yadde olinnya takisi entwala mu kibuga ko baatuvuganga buvuzi paka eri ematale nze nga simanyi na dduuka nti nno bagula ekintu we bati ennaku neetutandika nze nalaba nga ku ssente ng'eggwawo munywanyi era nkubuulira abantu abafunamu n'obeerawo ne weejaakajaka ne blood nze nkugambe nti muzeeyi yafa simanyi paaka gyeri okay kale banyabo ne basebo embeera bwetyo bweri tuli wano ku kyalo Masaaba wano mu maka ga President Paul Kafeero era we wali ennyumba ye ey'olubeerera wagalamidde agasooka naye kati wali agage ag'olubeerera agatalivaawo we yagalamizibwa of course wabaddewo ebintu bingi ebibadde byetoololerako manyi buli lw'embeera lwe beetambula baga nti ezivaamu omukulu zangaala ezavaamu Kafeero nazo tezasigala nga bwe zaali but of course bingi nnyo ebibadde byetooloola engeri gyali nti Swazi ono ye mwana aliwo ffenna gwe tubadde tulaba nga ali mu kamera agezaako okutubuulira kino ataatira kino nakiri naye atubuulidde nti abakadde be bangi babaddewo emikwano ne bataata be ne bamaama ne basenga okusobola okuba nti nno bamulambika ku ngeri gy'alina okutambuzaamu ebintu
wano wetuli mpozi nga wali akatalekeka naye muzeeyi ono lwakuba yagize naye mbadde nina obuntu bwange obunsiwanga bubiri ojamufa naye nga yogenda kufuna mwami Mugiro kasita buyo mulina ekirala nze okumaliriza kino njagala nkigamba abantu mwami Oga mwami Batte muzeeyi taata ne bannaffe mwena abatulaba abatwagala n'abalitwagala bannange tetusalawo wajje batuzaala ekigambo ekyo njagala kikakane leero ate bakoze DNA mu Uganda muno nyingi simanyi lwaki yakafero yefuuse ekizibu nti yo yabagifera ekirala nina akayimba ke nayiza kano nsaba okatuuse ku bantu njakayimbiremu abantu bange bakayita abayagalanga mukadde waffe nakalayini ke nayimbye ne ŋŋamba nti si buli abayamira empagama nti abeera yaliisa maddu waliwo ebyangu by'ottegeera n'ebyebuzibu ebitakwatibwako ng'olunaku lw'olinnya mu nsi eno ne lw'olijabulira nti ogisegulidde si byangu bya kubikkulirwa nyini duniya yeesigaliza ebyama laba ku lw'abaganda bange ne bannyinaze mmwe bwe batuzaala nga mpawo gwe ntaliza tuwanise emikono olwa mukadde waffe ono wadde obulamu bwe tewabuwanvuya naye obutono bwa mugererwa taata yabukoleramu ebinene ebyo wamulwanirako n'afuba obbituukiriza era nno twongera okusiima n'antalagirwa Katonda waffe olw'ekitone ky'amakula n'abawankiza omubaali bayagaddwa laba ate w'omuwandako eddusu n'omununula mu bankuseere ekitiibwa kibune gy'oli n'abadde takutyaddemu okutendereza okawulidde olunaku lwe tulinnya mu nsi muno ne lwe tugenda batte tetulumanyi tulekerawo okwefera okitegeera munywanyi twagenda mu musaayi n'ogugaana ne tugenda mu mateeka ne gasalawo nti omusaayi mutuufu ne gagamba nti w'oba ogaanye okukkiriza julira n'otajulira oli ku TV onzitattana mwami Batte nze nina abantu bendabirira ku myaka gyange nina omwana ayinza okutuula ku TV n'alaba nga bagamba Swazi yabba oba kitegeera kwegamba nange nja kutuuka nkoowe mu mutima okugumiikirizanga muto wange ng'onkonjera ate nga gwe weereeta siyina gwe nakwata jeeke bwe nti oba ku mukono batte nti jangu tugende mu ate era bwe wagaana ne babongera miliyoni 10 oddeyo ku ttaka lyaffe eyo lye baggyeewo abakadde bwe bakwata ssente singana ntongo yatutwala mu kkooti ne kkooti neesalawo bannayi ne kkooti twagiburayibinga naye mwagigulirira segedde so kati bye muganda wange bayagalanga mukadde waffe nga 17 ogwokutaano egenda ba Sande gwe mwezi ogujja tetuli wala nnyo abanaasobola mutindigge mujje ffe weetuli tugenda bateekerateekera bulungi tujja kwongerezaako mpola tetukifuula kya lutalo kubanga tewali yakitutuma akafisse tukateekeko tutambule temutukyaya abantu nga neokumulimu tetunnagukola ki kugambye ebigambo bikuyisaawo ne bikusibya ne bikuleetera obuzibu oba ne bikusitula kati ffe katukole akatono kano ke twasigaza ka mukadde waffe mugume bataata bamaama nti weekali era wano tugenda baterawo n'ekifo we munaatuukiranga bassebo ne bannyabo nze Kafeero Swaziniga mbaagala nnyo bannange. Stella kati aliwo? Stella I last had nti abeera mmange eyo waka eno mu kyalo mwoli mmanga mu nyumba ya muzeeyi wali e Kalega. Kati tujja kubuuza omuntu asobola okubeerayo ne yeebuuza kubanga obujulizi obutulaze DNA yamuwandula naye olowooza si mmwe mwongedde okuleeta omutawaana ogambye nti wano wonna yajja n'apangisaawo abantu mu nnimiro ewaka yateekayo abapangisa ennyumba n'agitemamu ebisenge omuntu amateeka gwe gaalamula nti ono si mwana wa Kafeero lwaki mukyamukkiriza okutambuza ebintu bya Kafeero? Bwebuntu bulamu obwo oluusi omuntu bwakola ne bukuleetera obuzibu mwami Batte nti omwana oyo nkulaze results ate nga yeyereeta naye akakase si lutalo naye nga omanyi muganda first of all mwana wa buwala nkugambye
batata b'abaana be yagenda n'afuna omwana mu lubuto nadda n'amuzaalira ewaffe. Era in fact twalina ono muzeeyi taata lumu ne tusanga omuvubuka ng'afunyiza omugongo alima mu nnimiro yaffe bw'ati. Tugenda olwambu bawaani bawa muwala oyo. Kugamba ffe wano e Buganda abawala tebawasa ng'asula na waffe waka. Era muzeeyi ono yali munyiivu nnyo namugamba naye ggwe toswala lwaki tokwata mu nyumba ya taatawo. Kaakati omuvubuka natuganze baŋŋamba we yali mutoolotoolo baŋŋamba nti nzije nime emmere we mujjanga tugigabane. Nokwe kumubuuza twakagabana ya mirundi emeka. Omutemwa gwaffe guliwo olwaleero. Oyo kitegeera. Kakati omwana oyo nze ng'omuntu ku kibuuzo ky'ombuuza amazima gali nti nali saagala mugoba waawo. Because nkuze mmulaba. Yadde teyakulira awo. Eyo nnyumba yali ya maama wange Nasona Mariamu. Era gwe baagizimbira ekyo nkikugambe bonna bakimanyi. Ne wano ye yafumbangawo. Ne tumala ne tukkirira emmanga. Siteera okubeezaawo abaana benze abatasula wange. Ze nina gye nsula batte. Tekiina kye kinzijjako omwana gw'okuza omanyi nti muganda wo. Olw'okuba omusaayi guzembudde omusindiikiriza abonebone. Ennyumba wagitukako eriko boys quarter. It would be okay. Kasita oba mukkakkamu n'omanya nti nno bano babadde baganda bange naye kati oluganda tusigaza lwansi. Olw'omusaayi nalunoonyezza lukoze eki? Rubuze kubanga twalunoonya era nakati bayina omukisa gwonna okuddayo okubiddamu bwe babaagala. Oba kitegeera? At their costs kubanga twatunda kiri kyaffe. Kati obuntu bulamu bwe twakozesa ne tugamba tumuleka ate sinze ffenna eyo saaga ngitwalenga credit twali tusazeewo ti amunnaffe ono it is okay. In fact wobeera n'omuntu gw'omanyi gw'okuzoolaba asinga omupya gw'ojja eri n'oleeta nti tukuumirirwa ki ewaka. Kati munnaye lwafuuka lutalo kuba nze era najjako awo n'aŋŋamba wano tewakyali wammwe. Ennyumba gambe ya maama wange mwe yafumbanga. Nze nakulira wano n'emmange. Ono muzeeyi yanvuganga akagaali ogenda wali okusomako. Naye omwana yaŋŋamba wano tewakyali wammwe ne mugambye eki. Kwegamba that kind of kyokka nga nze nnina omugamba nti tambula okole ki? Otuviire. Kakati ekyo nakyo engeri gye mukibuuziza on camera tugenda kirekera amateeka. Because omusaayi wagenda. Kooti ogenze. Ne bagamba osaba apiira oganye. Tukulese wako obeerewo onkonjera. Okitegeera. Kakati ekyo katukirekera amateeka. Kubanga nago weegali twagala kooti tubuulire baana bakafeero bakyamu si bakyamu. Bye baakola biri tuve mu lumamonga lingi. Kakati omwana oyo awaaliwo lwampaka. Kankikugambe bwentyo. Kuba nze yaŋŋambako awo si wammwe. Ngamba okay. Okitegedde. Kakati olunaku we luli kyakambe nga sinze. Ngezo results weziri. Letters of administration weziri. Ne wendi basiriiwo muganda wange tosobola kwekakawe batakuzaala. Okay. Simple as that. Go wate wasima chakuleka oberewo binafusi ennimiro olimira olima n'olya kamere n'otunda nako ku mmere. You don't give back but I'm giving back ngambeera na kwentebe road. Mbeera yiri kitende nze. Okitegeera. Eno nzijja era mukama anansasira nja kuzimba wakasisira kange wentuukira nange mpola mpola. Okay. So kyekyo kale tweyanze bwe tutyo tukyagenda maaso mpola mpola ye Extra Digest mugoba nsonga n'okugoberera ensonga eza Prince Joe Paul Kafeero. Tuziwadde nno omuzinzi gwa ddala olw'ensonga nti era atwali wano omwaka mulamba oguyise era nga tugezaako okugoberera of course n'enteekateekeza yanjula bangi twayogera nabo mukulu Mandeevu twayogera naye Angel Sekandi twayogera naye muzeeyi twayogera naye Swazi bingi nnyo dwaliro nabyo kati obubayira we munda natuuka mukama wange onansonyiwa wali awo mu ddwaliro ne mu kooti bakiraka gye bali mumanye amazima ekiri mu kooti oluganda luno olw'okukaka lwotuleka terujja soboka gye tugenda tukula tu ebizibu tugenda kweyongera ebizibu omuntu eyongera ebizibu oluusi afuuka suicide mujje kulaba baana b'abantu nga beetemaatema naye ng'omusajja yakola ebintu ebyo yafiira ku myaka 36 abamu ku ffe tugenda kugiweza tetunnamutuuka yadde mu kwota kwegbe yakola 36 yali agenda weza 37 taata yali kale naye kati gye emyaka ogiraba nti yasobola ozimba ebiyumba 6 ku kibuga alinnye ku nnyonyi ennyimba azikoze aweeredde abaana be yakkakanira awo
Fenna obulamu bw'ensi eno tetulina gye tubuzza. That place humbles us all. So bino bitukayanira n'eyabikola. Kale njala twogereke ne mukulu Mugerwa. Twogere ne mukulu Mugerwa kano katwale. Twogere tukyagenda maaso n'emboozi n'okusingira ddala ku nkayana n'obutakwatagana obuli mu family y'omugenzi Prince Joe Paul Kafeero. Naye tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri mwe tugenda okwogera ebigambo ne muganda wa Kafeero Joseph Sali Mugerwa naye abeeko byatunyonnyola ate ne muzeeyi boogere oyo Kafeero gwe yayogerako ebigambo ebingi era omu ku banfanfe aba Prince Joe Paul Kafeero. Bwe tunamaliriza twongere okulaba olugendo butya bwe lutambula okusobola okulaba nga tukuba wano na wali ate n'abakulu basobole okuvaayo mikwano gya Kafeero abakulu mu gavumenti okusobola okulaba nga famire ya Kafeero abaana oba oliawo n'abazzukulu nga babatebenkeza emmeme. Nze Sesanga Bate the Great kula Extra Digest Mugoba Nsonga.